Inside Story Uganda, real source of political updates. N'omukulu oyo mutegeeze yakasente akabanyweza akabazimbya n'ogamba kasigale kwerusi nanja agenda waluta maguzi sebo nze Global Chovu America eyasula Soviet Union njagala kulaba byolowooza ku Chelsea kati nze njagala kwebaza Nkanji Winters muto wange Ssentebe chairman w'Ebuwaate eggwanga lino lye mulaba bwe mbadde Namibia nabuuza abantu b'e Namibia nti lwaki Namibia eri very organized and it is very rich. Ensi ezitinga okuba engagga ennyo olumu teziba organized mu Africa. Abanamibia ne baŋŋamba nti we set systems. Gwe ne bw'ojja ng'oli mawale ng'olowooleza nnyo mu kubba olowooleza nnyo ebyobugagga ebyamangu, the systems will put you in the right direction. Era abamu nze omu ku baayogera ennyo bwe namanya Ssaabasajja Kabaka we yaliko e Namibia ensi njaffu naye natuuse Namibia nga saagala nakuvaayo neŋŋamba loopu nti singa kisoboka naalisigaliddeko kampulirizeemu wali Ssaabasajja bamutwala omujjanjabirayo nze omu nalaba nga ndaba ddungu naye nga omusajja bamutwala mu nfuufu eno mu ddungu naye natuuseeyo nga saagala kuvaayo noga nti baali batuufu basettinga systems. The systems define their country. Ne bwoba oli very powerful batuga yes wano okubba weekuli kuba mu Africa corruption is normal but there is limited corruption. Kati ffe wane waffe LC system nga bwe tugiyita wano yetandikirwako kwegamba kubanga government eva from bottom to top. Kati tuba tulina ogiwa ennyo essira kubanga yerinaanya abantu naye ate ffe wano mu bukulembeze bwaffe naddala mu parliament we undermine LCs ne tutaziwa budde. Kati nalabye mu parliament nga naakadda nga baleese ekiteeso nti ba RDC babongeze omusaala okuva ku miliyoni 2 n'ekitundu zifuuke 9. Nze ate nange ndowooza ba LC babongeza omusaala buli LC buli mwezi nga tubawa kakadde wakiri akakadde zino miliyoni 9 zowaala DC boyo nona bwonoonyi muweeyo 5 agende bwekiba kinene nnyo nga omuganda wange tajja kunzikiriza kucha LC nze natunuulidde ababaka ba palamenti bano bamwami Kibedi abagenda okufuna miliyoni 300 nga za mmotoka emu bweti nakuttemu kalikyuleeta katono nembala nti singa chairman wecha nze wange enikira kira municipality erina ebyala 5 nakutte buli chairperson afuna emitwalo 5 ne vice we nafuna emitwalo 5 emiliyoni 332 bweziti miliyoni 324 I mean zimaliriza okusasula emyaka 5 bachiya pasoni baffe ne tuva ku mutwalo ogumu wegutyo gwa siringi kale kati suggestion yo nenze ekyange nga nza akyaliyo mu parliament nga sinavaayo right honorable speaker n'ababaka abaliyo LC nga bwe bwaleese ekiteeso nti ba RDC babongeze kuba ab'emirimu gyabwe gisinga gya kuba miggo na kugiraagira naye ne LC atandikirwako alabirira abantu nearest government. In fact the nearest government to the people is the most important government. Era naluli abeNRM nga tebanayonooneka bwe bakyalanga nga waliyo omukolo ku kyalo teba omukolo tegwagendanga maaso nga Ssentebe w'LC tannabakoogera. Sir President asobola kwogera nga sebo byakyuka ennaku zino ayogera maganda Tom Woyo LC tomwa nze nakiraba kuweka ekyokulabirako kompa agenda obudde bujja kugwerawo kakati bassentebe b'LC palamenti ebongeze omusaala bati babadde bafuna omutwalo gumu kuba kujerega naawe omusajja emirimu gye bakola kye muva mulaba mubateekamu ne temptation zire batunda ebibanja emirundi n'emirundi. Ekyokubiri waliwo system ene ebaddewo nti we balonda chairman alonde banne chairman bw'aba mufere ajja kulonda bafere banne teri chairman
n'olwekyo ekyo nakyo twalibadde tukikyusaamu anti mukulu olukiiko olwo bw'abalonda abazzaawo ku general council bwe batuze bonna ab'okukyalo nakomyawo amannya ge nagamba mu kifo kino ŋŋambye gundi mu kifo kino ŋŋambye gundi anti baba batya abantu okuyisa baba batya baga ate ssentebe anaatwa batya nga tulwanyisa nawe obimanyi toli musama anti tomanyi mbeera gye tuyitamu abantu bateeka wali eri abantu babateeka wali eri naye ng'ono yeetya n'ekyokubiri kubanga bano bakama baffe aba LC bakola omulimu mukulu nnyo mu LC zino nze nali nsuggestinga zaali badde nani partizani nga basentebe taba na kibiina nga aba agenda kukulembera eno tusobola okuba n'ebibiina byaffe nti tutamaguzi WNUP gundi kintu WNUP Winters WNUP ne Kibedi WNUP tusobola okuba n'ebibiina byaffe ekibiina kya Yesu twalibadde kubanga buli oddira ng'ero saali partizani bitere okutaataaganya so twalibadde tugamba nti buli yesimbayo kwero situtunuulira credentials si pate ne basobola okwerera wanawalala tusobola okugira eno ku magombola na biki ne tugoberera ebibiina byaffe ekyo nkisuggestinga n'ekirala kyembadde nsaba kubanga abantu abasinga baggwamu amaanyi mu kulonda naddala okuwedde okubadde okwa selection nti wano ne bwolonda omuntu waliwo ab'amaanyi abajja ne bagamba foono gwe tuleese ffe tulina amaanyi era mukulu Winters mulina okukonvinsinga ennyo abantu okudda mu kulonda kuno naddala abavubuka abantu abasinga baggwamu kuba bagamba ne bwe tulonda be tusuubira nti ffe betwagala ab'obuyinza bajja kujja balangirira baki abaabwe naye olw'okuba kuno kwa kusimba mu mugongo okwokusimba mu mugongo bakuyita bwanika oba bukedde kigambo bukedde abamu kyogere nti bukedde ne kikomaawo nga tamanyi we kiggwayo bukedde banyanike kati bagenda kubaanika mwe naddala abantu nti layini yino weeri kali akalulu ka bookisi tubadde tukola ekyaMaradona ne tuteebesa omukono leefu n'abala naye gayekanaako okusimba mugogo genda osimbe wa Winters nga ne TV ekulaba eyabukedde n'omusasi wa bukedde olupapula akulaba bagambe nti abeebuwaate balonze Winters byonna ebiddirira byonna baba boogeranga gundi bwe yayogera ke gundi eyakomerera Yesu nti bigenda kuddira erimu abalonzi Pilato bigenda kuddira erimu abalonzi n'abantu kubanga buli mulonda aba LC nga mulonze LC ezifaayo nga bwendabye muto wange Winters bwagamba nze ng'omubaka parliament sinabye nali msaseeko $5,000,000 ne zijja misinde naye sebo waliwo ebitundu nga birimu abasajja abanyaguludde eggwanga nga balina amakutiya mu nnyumba ng'e5,000,000 ayinza okugamba genda wali bakuterewo ssentebe waffe kubanga tuba tukolerera kitundu era tubasaba mwenna beerosi abali eyo regardless of your political party kuba nze nagamba nga abeewaffe n'abo bakibedi atulinaanye wali ekituuma nabagambanga nti bwe mumala okulonda abakulembeze regardless of which political party they belong to we become Ugandans tutandika focus yaffe kutunuulira ku nkulaakulana nti chairman waffe otuyambye otano nze waffe Kasa Ng'ombe tubadde ne kyentebe waffe LC nga ngendeyo ne mugamba nti nina abavubuka ababba amatooke gange naye naleese ebyuma ebikwata embizzi bye mbamba kwatisa neleese amafumu abakubakwaza kuba nagamba chairman nti ngenda abanzibira amatooke gange naleese effumu lino eddene nendimulaga nimuga naleese n'ekyuma ky'embizzi kino kati naŋŋamba nti obuzibu obuliwo onalepo bw'onoofumita omubbi w'ettooke bajja gamba omubaka natta omuntu ku lw'akatooke kokka nti omubaka yatatiseza ekyuma ky'embizzi olw'akatooke kokka ak'omutwalo kakati nenkwata ekyuma kyange naye nemugamba zedde ssentebe oli wa kitundu kyaffe mugezeeko okufaayo ennyo temulowooza nti obukulembeze bw'ekitundu kyaffe ebyekyalo okutereera era si bulina kuva waggulu kubanga obukulembeze butandikira wansi nga bwambuka bwe mubeera n'obukulembeze bwa wansi nga bulina systems ezitambula
nga mukeera ku makya ne mukubiriza abavubuka okukola regardless of which political party they belong to nga mukeera ku makya ne mugamba abantu nti gwobeerawo otya ng'olina amaka naye nga tolima ng'okeera ku zaala okeera ku luddo okeera ku maani weerina ggoolo mmeka abamu mukeera kati ku social media nogano olutamaguzi kamuteekeko ekiboozibozi kyekitunda ebyo biba tebisobola kukola twetaaga ssentebe w'erusi ng'ali very open ng'ali soba naye kati olumu osanga ssentebe w'ekyalo nga yakeera ku makya okutamiira nogendayo ssentebe yatudde dda n'abantu be bakkuse dda saawa 3 kwezi okumakya oba 2 abantu we baali badde bali active nga bakola nga bano bali wali ono ali ku mweso ono ali ku zaala ssentebe naye ali wali ku ndeku kati n'osanga ng'ebyalo byaffe byonna bifudde systems zonna zifudde eno waggulu system bwefa wansi eno waggulu ne bwogezaako okuzimba oba omala biseera kiringa wekyemaliza ne boolaba palamenti yaffe tugenda ne tugamba nti abantu ebyokulonda biyitiriddemu nnyo ssente transactional politics naye tosobola kwesimbawo ku bwa sipiika nga tolina ssente ate kati omubaka bwakutuuka kakugamba muwoga aliwa n'omusimira era kyobeeraba we weesimbawo ng'oli underdog ku muwogo nga tomulina osanga challenge kiki ogenda okukubira kibedindi enjagala akaluga waliwo ku muwogo awo webale mukama wange webale wekitiibwa Lutamaguzi ogedde ebigambo birungi nnyo waliwo okuweereza message wano ye senior wenda kaseke akulisiza ebyokulonda akumanyi nnyo aye ndowooza gyabadde zaleese zino byokuwaba ebyaki byogamba edda kitogenda kuwaaba anze sigenda kuwaaba era nagamba abantu nti temunteekako biboozibozi byammwe bya social media naki nze bwe nva mu kalulu nkola ng'omusajja oli omungereza eyafiirwa nagamba it is well with my soul and body sigenda ebyo kuwaaba ate bwe nalabye ekyabadde Masaka ne kinteekamu ewaagundi nalwoga ne kinteekamu encukwe era bugenda okusangayo bano abantu beeri era bwojja osangayo omulamuzi atandika okwogera kwidipuloko simanyi culi ng'ayogera oluddikyadikya oluddawo nti Lutamaguzi musizi atoddeyo okuba omulango ogwokubiri sigenda kuwaaba kubanga twasaba n'ekibiina ne tugamba ekibiina kyaffe nti bwe tuba kisobose mutugambe ffe abalina evidence nti twawangula ne batunyakulako obuwanguzi mugende mukole eki mutuwaane naye ekibiina olw'okuba nti kati nakyo tekituula embeera mulaba gye tulimu naffe tusigane tugamba we shall move on it is well with my soul nenakato naye akutumidde omugambi akanje mwenaremu ekibiina ekitafa ku bantu baakyo kuba ffe mwenaremu tosobola kuzanyira ku buwanguzi bwaffe oba bwa kibiina nze era nkwaniriza mbalamusiza nnyo mukulu omuntu alina value addition you can add on us oyogera ku byokolo oyagala abantu social economic transformation era nze bino byonna nga biwedde era jjajja nze nkusaba abamu ku bantu boba otunuulira okuwa obuvunaanyizibwa obw'amaanyi ye muganda wange ono mukulu wange Lutamaguzi is a very influential man jjajja wantuliriza jjajja bw'abampwa nga nze minisita wa defense ekyo nkikkiriza bwe mba nze minisita wa defense ekyo nkikkiriza jjajja wa kintu Kayanja Edward wekitebere kabuuzako ekibuuzo kyosabidde Lutamaguzi wa jjajja okitegeeza oba olimba oba mukiina nkitegeeza because I know him honorable Lutamaguzi ono ewaffe Bulemeezi ye muntu asinze okupromotinga programu ez'okulaakulana bweba PDM agamba abantu mugifuni wakola ensobi notagenda munoonyeza kalulu nga olaba akalulu kaaliwo ne bakatwala kyamusabira kubanga minisita wa defensi banjagala ate wakyo ngaateriakuka mwebale nnyo bannange abakupira amasimu nembebaza abajja abatata kubeera mu programu eno naawe oweereza message kobadde okuba simu kwenyini weereza message akusobola ogikusomera mu programu eno ogambye atulamusiza nnyo nagambye twebale programu abeeza programu bakama bange naddala ku bigambo bya LC1 naye Lutamaguzi bwe yeebaza bagamba nti aba LC1 bamaanyi nnyo kiragirwe mu bikolwa ebikolebwa ne mu bakulembeze abalala babalwanirire Kayanja Edward ow'ekitebere Busujju yakwereza message eyo ebikolwa birabikire awo Kalumba Wabukedde
abebaziza program kulumba oyo kojja wabukedde siyo gogamba munamawulire wamu kojja kulumba ate era alveeyo waffe nakaseke ava wammwe okay mwebale nnyo bannaffe okutuuliriza programu eno nkulu nnyo nno ekutte ne ku bantu abakulembeze abalala ebintu byanokwatako omukulu mukama wange Nsegumire Kibedi gwe wadogala kuleta listi olukolodoli lwaba LC wagenda okusema nenganedda katubigatte mu bye twogera kale ddala mwagala LC abenaremu LC tuzaagala kubanga era ffe twazireeta bamwamala zireeta kubanga singa twazireeta twandizaagadde naye ffe twazireeta nga tumanyi nti administrative unit esookera ddala ku kyalo egenda kuba ekintu kubanga njagala nkutegeeze nti tulonda ebifo bino byonna tulonda member parliament tulonda chairman mayor tulonda chairman district fire tulonda councillors naye omuntu amanyidde ddala ensonga eri ku ggwanga oba ku kitundu emukulembeze asookera ddala kubanga byonna ebikolebwa byonna byolaba nga tuli mu parliament okuteesa council ziteesa byonna bibeera implemented ku ground bibeera ku kyalo kuli okusookerwako nti omuntu oyo bwoba n'omuntu omulungi ku kyalo mukulembeze omulungi ebintu byonna ebikolebwa ajja kusobola okugoberera bijja kusobola okutuuka era biweeko obujulizi n'okusobola okugayidinga abantu b'oku kyalo ngeri gye bateekeddwa okuba nga babikolamu kubanga njagala nkuwa ekyokulabirako enguudo zitukaaba buli kanaku ziri mu bitundu ku ground amasomero gali ku ground amalwaliro gali ku ground tewali ddwaliro liri ku parliament level ne Uganda eri ku ground so obukulu bw'omukulembeze wa LC1 gavumenti ya President Museveni bwe yajja mu bukulembeze yalabira ddala nga kikulu nnyo era bw'ona ogenda e Bungereza ojja kusanga counties sub counties village cells byonna biri mu luzungu tubikyusa mu Luganda naye nga bivira ddala ku bukulembeze obuvira ddala mu bitundu biri n'olwekyo olabira ddala nti omukulembeze wa sub county omukulembeze wa cell kyekyalo ayogera eddoboozi nga liwulikika era abakulembeze banna abali waggulu ne bamuwuliriza okusobola okutambuza bulungi ekitundu ekyo n'eggwanga eryo eribeera weriri so olwekyo LC1 tesobola kubanga teyagalwa NRM kubanga LC1 mwana muzzukulu wani wa NRM naye kati okulonda okwo tukyogerako bwogezi kuba tekirira kukyuka era balonda tusimba nyiriri abala batidde nyiriri nti wakiri singa emupya kulondera mu lunyiriri kuba tojja namulaba buli wamu naye ku kyalo kuno kaakati kyekyongedde okwonona eggwanga lyaffe n'ensi zaffe Seruga nze okugenda ku kitundu kampa ekyokulabirako neŋŋenda e Bulera oba neŋŋenda e Kalangala oba neŋŋenda e Kikandwa mwero si emu so kiri nenyimirawo nti kati nesimba okuwero C1 netusimba line ne batampa kalulu ne bakawa winters tekitegeeza nti abantu b'okukitundu ekyo tebanjagala si kitegeeza olumu tuvuunula ebintu mu bukyamu bwabyo nange ontegeeza nti bwe bampangula luli tekyategeeza nti bali tebanjagala bwagazi nti baali banjagala naye wadde nga bali balina kibangamba mu kirala otegedde n'olwekyo nti nze nti honorable Mulamba yazze kwesima okwero sibo nedda ssebo ne lutamaguzi lutamaguzi nti nedda ssebo kino ekifo kisaanira ono naye bw'onooba ozze ku kifo kiri tunaayogera Mwami Kibedi nsonyiwamu nsaba ompeemu kakiipu kase obukulembeze bwa LC nze waliwo nkoze observation emala singa gwe omukulembeze oyitamu n'otabuddaabudda bataakuwa n'ogenda mu maaso n'olukongolo lw'okukyojja abataakuwa gw'obeera omubi kakati Winters ayongeddemu ekyo naye kyenjagadde okuteeka emphasis oba okuteeka omulaka ku LC1 nti okwesimbawo n'otasobola kufuna kalulu kubanga gwokindi kire wagambye kakati mu bitundu wetunonda kyamaani nga ye mubbi kitegeeza baliwo bagenda kubeera babbi bonna ekiri
bayamba ababbi okola obumenyi bw'amateeka. Twalabye waliwo LC abadde waliwo gwe baakutte nga abadde abba pikipiki naye ng'ate y'omu ku mukwasi w'amateeka. So an enforcement officer ate gwe bakutte ng'yeekasinalaki n'abba pikipiki. Nolwekyo abantu baffe batambula mpola mpola ne batunuulira mu byalo. Gundi ono yasaanidde. Kyova olaba nga baba mu lukiiko ku kyalo. Waliwo omusajja mukulu omukyala mukulu atayogedde waga nti maama otugambyeyo oti kale tusabire. Awendese okutya mugamba gundi ono yasaanidde gundi ono tasaanidde. Kati abantu ogamba ate mulonde mulwala. Wuliriza banga tusabire nga teyayogedde baba alina ke bamwetaga nti there is a missing link. Tuyogedde byonna naye tubadde tululamu okuwabulwa kwa mugundi kwa mukyala gundi kwa mwami gundi. Kati awo ennyini abatuuzi baba bamanyi. Nolwekyo tukkirize Uganda okusobola okugitereeza n'okusobola okutereeza ebitundu byaffe. Nze wange mu Mityana North gyenva abantu bange mbabuulira biriyo kiba kiri awo naye bwanze nti kati agenda kugamba kino wakikoze kubanga kijja kunnyambako okusobola okutereeza. Waliwo byenjogera mu lwatu waliwo nensiyogera mu lwatu wenga nti winters jangu kino yabadde ensobi tokola bwoti naye waliwo gyendaba nga bwenjogera mu lwatu kigenda kuyambako community ne society eyo okutereeza embeera n'enjogera onaapikinga. So ekigenda mu bantu mumanya gye kigenda n'ekigenda w'omuntu manya yakola ki ekigenda okusobola okutereeza nga ye oba ekintu okikola ki okiti. Nolwekyo ffeffe nnyini nze ndi mbaka parliament okuleka unlike system yabo kululeta amaguzi bale bandpikinga balonde tamaguzi wesimba enda kase kiwa kiri gwenda kuyite wanupu n'ogamba ekimanyi bifaayo ngambye babadde bandpikinga okuva ku edikota naye ffe waffe mu north I mean mu NRM tubaye tugenda mu primary abantu ku kyalo kubanga tewaliwo njawulo kubanga newankubadde nga nti ze siri nakaseke I mean siri kyeyitabyazi mayimi siri bulera siri kalangalo siri kikandwa naye waliyo agenti wange aliyo era ndabira nze bisikola ki ndi bono batu gundi ampadde kalulu nja kumanya gundi yange teyakuwadde kaki kalulu so ekiri naye kyawukanako nti kola okusalawo okwo olw'obulungi bw'ekitundu kyo kigedde bw'abanga takuwadde kalulu gundi tekitera nti takwagala naye kitegeeza nti ekifo kyogenzemu tekikola ki tokisobola. Tuyina bye tukkiriziganya mu mukwano kati musaluga nkuze naawe tubadde ffenna newankubadde nga osingawo ku myaka naye tubadde ffenna mu system waliwo omanyi byensobola ku nsonga eno kibedde sijja kumuyita tasobola wano okigedde sijja mukola ki naye nga tekitegeeza nti tonjagala nayanza mukama so n'olwekyo nga mmaliriza ku nsonga eyo abantu bassebo ne banyaba abali eyo tuyingire mu kalulu ku layini nga naffe batulonda mu kalulu ka primary mu layini ne tubala awo wenyini bamanya nti wetakoze eki tasaanidde walidde ku bantu bangi sente zaabwe n'olya ku kibedi n'olya ku lutamaguzi n'olya ku kintu n'olya ku winters kyekiseera naawe bakwanike ate bw'ozirya wuliriza nga maliza era bw'ozirya ku bantu lutamaguzi bayogeddeko naawe omanya ku abo abasatu bakuliddeko nti ono yasinga bannaffe tukomewo kangende mpumulemu akasembayo tukomewo tuwumbiwumbe programu eno tukyali kubukedde kakati ate yakomyewo ate mwagala nnyo kale ndi wendalagge ndalagge bukoma nsimbi webale nnyo mukama wange n'okuwayo essimu eyo si kyangu naye munange bw'obeera omukulembeze naye ndalagge tewali muntu amanya alina kasimu kasutamaguzi ne MP okuba n'essimu n'aba nayo paka lw'amaliriza nga lwiki esooka nze ninawe yakajja yazikyusizza zonna ne mugabo n'omalako munange onagambe abali ku Bukedde mbalamusizza nnyo mwenna bassebo nze Ogema Joseph ndi Kasaala Luweero mbuuza twewandiisa ddi kuba ndi candidate ngenda kwesimbawo chairman munna agenda kuddamu awo akunyonyole mugenda kwewandiisa ddi mwabagenda okwesimbawo katugenda mu kino ekisembayo tulinda kikanga 3 buli omu oba chairman gwe mansembi oba gwe mansoosa tukola olukiiko
kivudde mu lukiiko kirimu Tamaguzi ngambye chairman yasembayo yabasembayo ntandise naawe Tamaguzi asooke nze sirina mutawaana nenjagala kubebaza mwena ababadde batulaba mukulu Vincent Senior ewaffe Nakaseke ne Bishop Kabuye Sebo mwebale tulaba mwena ababadde batulaba ne mutuwa obudde bwammwe ne mikwano gyaffe betugenda nabo ku harvest money. Harvest money is harvest money. Badde sirina mbulungi kasente omanyi bwe tuba wakava mu kalulu bano obwavu n'amabanja Kibedi akimanyi naye lwakuba yawangudde naye nafunyeyo naye kasente kati nnyo ngende nguleko ku bintu byange mu harvest. Tubebaza nnyo mu aba harvest naye kye tubasaba naddala ffe abava mu byalo gino emisomo mugitwaleko ne mu byalo kulabeke Nakaseke Luweero nsabye busabi mukama wange Tamaguzi oli wakitiibwa nnyo ne iddiwa wano kati nga bwe tugenda ffenna kati ogenda bajja kukuwa ne date kwolwo nga tuvaayo tubasabye muggyeko mu byalo Nakaseke nkeere ku makya nti harvest money ali Timuna ali Nakaseke ku kisaawe siwe kiri Kibedi kubanga Kibedi osaka waffe Nakaseke n'osala wali n'ojja n'osaka in fact ne ba MP abasiga abakyaliyo kisobola okuyamba n'ebyokola nekitaya ku regions omanyi nze kyantunde nnyo waffe Nakaseke abamu temukimanyi nakubirizanga nnyo abantu okulima okwekalakasiza mu nnimiro kati gundi eno bwe yaggye ya covid abasijja ne baga akasijja kano katugamba okulima si weyawuya abantu manye embeera gye bayita mu biseera bya covid ne post covid nga tebalina kyakulya era nze ng'oyawuleko wabaka abalala I am a proud farmer nze omu ku balimi ku bantu abeenyumiriza mu byobulimi nengamba nti kakati kwefe ennaku ezo mbadde nsomesa ebyobulimi nga ngamba temuva ku matooke maganda mutera nnyo okusimba bino simanyi bifiya naye tova ku matooke gaffe muvubo tova ku Nakitembe Mpologoma emmere yaffe muve ku biri bye baleeta simanyi bifiya biki ebyo ne mubikimba emisinde bijja baleetera kansa kojja wange ali Kigali kojja Nyabusisi mukulu Nyabusisi tukulamusiza agambye akulamusiza nnyo Nyabusisi nkulamusizaako abayo n'engeri gyogera mu byenkulaakulana ojja kukwatagana n'abakulembeze bonna sebo mukulu Nyabusisi gamba mukulu Kagame yava Nakaseke awezeyo ku tractor naye nze kyembadde maliriza nakyo mu nsi ekikulaakulanya ensi zonna abaffe Abafrika baali bakikyusa ne Mandela yakisamalize bakiyita Ubuntu. Tukimanyi nti mu byobukulembeze bibeeramu okusomoozebwa era namwe abeero simulina okusomoozebwa naye abantu kye basinga obungi tebajja kubatunuulira bibiina byammwe bajja kubatunuulira service delivery bafuna ebyetaago mubalwanirira mu biseera ebyennanka waffe olaba bwe mbadde mu palamenti abantu baali baagala nnyo palamenti n'ababaka baabwe naye oli akubuuza tikakati ababaka tuulira mwewadde mbadde tuulira abantu bangi Lutamaguzi kati mufunye sente z'emmotoka tewaliwo mubaka wa palamenti bw'osobola kuyita oba opposition oba weenaale n'omugamba genda ovumirire emmotoka milioni 315 ne Kibedi naye ajja kugamba kyokondeke sijja tambuza bigere ate ogenda ng'oli honorable n'ovuga akagaali mu palamenti nakyo n'ono omusajja nga mujeka omulaba wajjira akagaali nze nina obumotoka bwange bwentera okukozesa ne ng'abavubuka bange ku lw'ebyokwerinda byange mpaako kamotoka kaako n'akakuwanga kavundu nnyo n'ogenda nako ng'okavuga n'omusajja ono nga mukopi laba akamotoka kaavuga n'olwekyo obeera n'okusomoozebwa kungi ng'okw'abasajja abasatu be batera okwogerako in the book bagita the book of general senses omusajja omu yali atambula ng'ali ne muzzukulu we nga bagenda ku ndogoyi abantu ekibinja kye basooka okusanga kiga nti ono omusajja omukulu ne muzzukulu ne beebereka ku kalogoyi kano tebakasaasira ne bagawaye katuve ku kalogoyi tutambuze ebigere bwe baali batambuza ebigere omuzzukulu ne jjajja nga batambuza akalogoyi bakwata ekibinja kibali nti eti bano bafala endogoyi olwo batambula naye obutambuzi nga tebatuddeeko kati ne baddako ne batuula ono bwe baddako ono ne beeyongerayo ne basanga ekibinja ekirala ne baga nti ate bano tebagira ono omusajja omuzeeyi n'agamba gwe omwana gwoba otuula ku ndogoyi bwe beeyongere nti ono omwana tasaasira na jjajjaawe
ye ate yatudde ku ndogoyi jjajja yatambula omwana n'ava ku ndogoyi naga jjajja gwe tuula bwe yatuula n'ekibinja ekyaddako nti ono omuzeeyi tasaasira akaana katambuza ye atudde ku ndogoyi bagenda okwekagaga bali confused kati mu biro bino ne basalaga tutuule ku ndogoyi yaffe nga bwe twakoze kati mu biro bino tulina a lot of confusion kubanga mukimanyi tuli mu kalenge political kalenge abakulembeze tebamanyi kiddako ate it is the first time we nalabye ne bano ba office of national chairman n'abe naale mu bakibedi bagamba bawangula naye nabo bali mu abeyensi basirisekyakiyagala kubebaza mukwano gwange abadde asaba essimu yange nze essimu yange njigaba kuba mbeera very open essimu yange eri 0757 nkaaga mu mwenda 69 ana mu musanvu 47 atano munyereri ne ku WhatsApp ngalisa abantu ba Buyungwe Church of Uganda omukolo omulungi ogwalero okugenda okubeera wekasa Ssaabasajja Kabaka Wangala mugero makalika Toyota Mundeba lutamuguza akwagala nyera kutubidde nnyo agambe sigala mu byobufuzi bajja kusimba enyiriri ebujja bajja kuwa bakaba bange tuwekkereza obudde buno era mpula njagala kusooka chairman kubanga bijja kunnema bino okutematema chairman obunzikana kyobali kati neyanziza nnyo njagala okwebaza omukutu gwaffe guno omuganzi ogwa Bukedde TV Bukedde fraternity yonna olw'okutuwanga omwaganya ate ne mujja okusoggolera ddala lumonde okutuukira ddala ku nsibuko yayo mu kikata munda kwamutuukira ddala gye tuli njagala okukubiriza bannaffe abali waggulu nti newankubadde olwaleero mutukungiriza mutugamba nga abeerosi bwe bali ab'amaanyi amaanyi ago mugongere mugaleete abeerosi balina okubeera empowered mu bintu bibiri amateeka bagamanye ate n'ebyensimbi nabo babeere boosted bongerwemu amaanyi njagala okukubulira nti n'abalamuzi be mulaba nga tebannaba kumuwa kifo kya bulamuzi basooka kuvetingibwa veting ejja ku LC1 LC1 ensobi gyakulabako najja giteeka ku lupapula embassies ezimu nga America bajja mu vetting paka ku byalo kitegeeza omuntu abasiteeta usimu be kennyini mu abasiteeta usimu mujja ne mukola vetting ku byalo ne mutujjusa fomu ono ali atya atamira akola betting akola kino empisa ziri zitya alina abantu bameka waka apangisa amakagage ebyo na mu bitubuuza naye okukunganya information ngo data yetaaga database ya LC ali well facilitated kubanga tusinkana nti bachiya persons bafa abamu babuwe bajja ne bakola ensobi lwa butamanya mateeka ebiwandiika abamu nga tebasobola kubisoma nga sekuritale we amanyi kuwandiika bbaluwa naye endagaano zino ezzenga eri mu kinyanyimbe ezzenga eri mu luzungu babuwe ne bamulaga kye bamulaze kirala ne kirasayiningidde oluusi kirala abantu abo beetaaga okuyambibwako naye njagala okwebaza kooti yaffe ey'ekira chief magistrate waffe ow'ekira atu workshopinga mu mateeka era LC njagala okubategeeza bannange na LC bannange ekooti ya LC weeri n'amateeka agafuuka kooti ya LC weegali tugeyambise okusobola okukulaakulanya ebitundu byaffe nze Winters Nkanji bannabuwaate mwenna mulimu nabuwaate mwenna njagala okubasimba ngamba mu kiseera kino nkyaliwo mbasaba mumpa akalulu mbasaba munyongereko nyongere enkulaakulana gye tuvudde wala ate nga mpulira nkyayagala oteekako kubanga kino nze nina okukikola ng'omulala tannaba kukinkolera ekyokukulaakulanya ekyalo kyange bwate mbagala nnyo mbagalira mukulu Kasana Sam oba Kasaana Sam owebulera webalitumira nnyo mwami munnakyalo nasiimye nnyo bye mukoze mu programu ya leero kube tukwatako nnyo nze Salongo Wire ndi wano mu Kalagi Nakato Senior webale nnyo omukama yeebale kubakozesa programu era njebaza abalala bonna sola bimalako byonna kati mpitawo kali nimuko muganda wange muganda mukulu kintu ova mu office ya national chairman ogamba ki akasembayo nga mpunzika akasembayo kimu mbajjukiza nti ennaku z'omwezi 3 tujja kubeerawo ku Meridian Park opposite oba okulinaana ekisaawe kya KCCA tujja kufuna okusibuka okwawamu ne national chairman w'ekibiina kya NRM His Excellency Yoweri Kaguta Museveni era ku lunaku olwo tugenda kutongoza kye bayita insurance oba insure
ey'obusiraamu etambulira ku mateeka g'obusiraamu aba Tamini General Insurance Company. Nyongera okubajjukiza nti ate olunaku olw'enkyanga lumu jjajja agenda kujazingako n'abazzukulu. Era programu ecoordinatingibwa mukyala Kalugire Natasha agenda kuba ku TikTok okwo, agenda kuba ku social media platforms ez'enjawulo nga bamubuuza ebibuuzo ng'abazzukulu ng'ayongera okubaddamu. Naye ekisinga obukulu eggwanga lyaffe tuvudde mu bululu era muganda wange agenze n'agamba nti ffenna tusirise tusirikangako twogera naddala NRM kubanga tumanyi obuwanguzi obwaffe bwali prepared twabukolerera twabupulaninga luli bwe twagwa twaguza lwaki twagwa ne twetegeka. Kati nze kyensaba kimu nti tuvudde mu bululu, reconciliation is key. Tugenda mu kalulu akasinga obukulu aka LC1 era nako bwe kagwa reconciliation is key. Tulina okukwatagana tutabagane ng'abantu. Nako byabakama yagenda okategeka akerosi. Naye kyetuli mu kukanyako reconciliation kintu kikulu nnyo bwe twasobagana ng'abantu. Era kyenjagala okusaba bakadde baffe naddala bannaddiini bakadde baffe abakulembera ennono n'abakulembeze ab'enjawulo ate ne bano bannaffe abatasobola kuwangula ebifo eby'enjawulo n'abo abaawangula mutuule wamu mulabe engeri gye tutwala ebitundu byaffe mu maaso. Bwe tunaakola ekyo eggwanga lyaffe Uganda ggwanga ddungi nnyo 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 nnyo. Enkulaakulana y'abantu baffe eri mu ffe ffennyini. Ekizibu kya Uganda bannayuganda be balina okijjawo tujja kusobola okukulaakulana ku speed ebisinga obungi Winters abyogedde kubanga bwe mulamu olwaleero. Njagala okwebaza Bukedde TV olw'enteekateeka eno. Njagala kusaba ab'Emityana North n'Emityana District yonna nti abantu baffe abateeketeeke bwe bali, abakyamani baffe ab'ebyalo bwe bali bateeketeeke bulungi. Mulimu abamu abalina embaliga, mulimu abamu abatasobodde kukola bulungi naye twaveetinga abantu abo abantu babawa tiketi zaabwe n'abeera nga ba flag bearers baffe n'abalala bannaffe abakola obulungi. Ekyo tugenda okusalawo kkiriza osimbe ku mugongo kw'oyo omuntu gwala nti agenda kukolera ekitundu kyo kubanga kyekisinga okuba ekikulu oleme okwetirira. Njagala kubasaba nate tukomewo nate kubanga akalulu kawedde konna konna yenkomerero y'akalulu kati kano wansi then tutandika okuba nga tukola mu mwezi ogwokutaano nga tukola kinga tulayira. Mwebale nnyo mwebale ddala Ssaabasajja Kabaka Oweekitiibwa Kiberi Nsegumire. Nkwebaza nnyo Winters Nkanji chairman wa LC1 Webuwate. Webale nnyo muganda Mpulu Kintu Moses okuteekamu obudde bwa mukaaga tubeerawo nojja alina obeera mu budde. Nkwebaza nnyo Oweekitiibwa Lutamaguzi. Kusabira kubanga mwe batugamba tubasabire nnyo 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 abali baleka abakulembeze ne babuvaako abaliko abagagga sikunaala njogera naffe abagezaako obukulembeze ne butulemera ddala. Webale nnyo nebaza nnyo muganda wange Matovu. Webaze nnyo mukulu mwanyinaze Nakimuli. Webale nnyo Dickson okukola ku social media. Webale nnyo mukulu Muhanuzi Kizito Musoke producer wange.